Oluvannyuma lw'okulaajana kw'abantu abawangalira ku nnyanja abaakosebwa okujjula kw'ennyanja nga kati tebalina kyakulya nga n'abandi aw'okwegeka oluba olw'amazzi okubasalako ne goonoona ebintu byabwe, ekitongole kya World Vision kibadduukiridde n'ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo okuli ebidomola, amatundubaali, obutimba bw'ensiri, tanka z'amazzi, enkumbi, ensigo za kasooli n'ebijanjaalo. Bino bibadde ku kyalo kya Lusaka mu ggombolola y'e Kalungi mu disitulikiti y'e Nakasongola ng'omukolo gwetabiddwako akulira abakozi ku disitulikiti Felix Majeme, omubaka Noah Mutebi Wanzala n'abalala. Ebintu bibakwasiddwa akulira ekitongole kya World Vision e Nakasongola Paul Mayemba ng'ono akuutidde abazadde okukuuma abaana naddala mu biseera bino. N'olwekyo abaana mubakuume ate mubeere ebyokulabirako eri eki abaana. Omubaka Wanzala n'abatuuze abalala beebazizza aba World Vision okubadduukirira. Naye neebaza World Vision naddala mwami program manager ti bwe nabawandiikira bakkiriza ne babeera nga basobola okujja okutuyambirako abantu baffe bonna abatwaliddwa amazzi naddala ennimiro zaabwe zigenze naddala amayumba gaabwe gagenze. Emmere tetukyalina mmere yakulya, amazzi yonna gagiridde gagimazeewo. Mutuyambye mu nsonga nnyingi, mutukozeeko mu by'amazzi tetukyakaaba. Weesanga nga buli LOC ndowooza erina boreholes ndowooza nga 2 abamu 3. Twagala okubeebaza olwa program ya sponsorship abaana baffe baganyiddwamu. N'abatuuze ku kyalo Kabeere mu ggombolola y'e Kapeka mu disitulikiti y'e Nakaseke basanyufu bya nsusso oluvannyuma lw'okubaggulirawo woofiisi ya NRM mu kitundu. Mutuuze munnaabwe Charles Nsereko Basajja Ssubi abatonedde entebe z'omu woofiisi n'ebikozesebwa ebirala era n'abasuubiza okubasindikira ebirala ebibulamu. Era mbakunga woofiisi eno eyambise mwenna ab'NRM n'abatali b'NRM okulabika nti nno tugonjoola ebizibu ebiruma abantu. Abatuuze bamulombojjedde okusomoozebwa kwe bayitamu okuli ebbula ly'amazzi ne basaba bekikwatako okubayamba. Ga bidiba tetulina bbowa, twagezaako okukola ku bbowa naye neegaana. Ne tugezaako okulaba nga tufuna omudumu nagwo gukyagaanye. Payipu zino ez'ebyuma zitalaza amazzi ne gakola yero. Kakati twetaaga okudduukirirwa tufune payipu eza pulasitiika. Waliwo ne nayikondo 11 ze mbasuubiza ezo weeziri. Si nze ngendo ziteeka mu ssente na sakansake bagenda kuzisima. Ekyo kiri eri batuuze bo bye bajja okusalawo. Fred Kabanda ne Masula Navuga bakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.